Ono ye mukyala amanyikiddwa nga Anti Shiffa yawangala ne Sheebah ennaku nnyingi so amanye ebyempewo era yali azikwasaganya fejjo twatomeddwa empewo nga tetumanyi nange gye tuyinza zikola ki zibe embeekerezaamu kuzijjamu mwasi Anti Shiffa oli oti leero yogerako nnyo otera okwogera ng'omumbejja yange byampola tonvuga speed jeebali ng'oli simaati ennaku zino wadde oyagala kukola ki bampita omwana soda yageraga okulumbe basaba ne banyaba ababadde ku live yajjo mwalabye Sheebah twabadde mu modusi zaffe nga tutambula mpolampola twagenza owulira nga abakulu bazze Shiffa ekintu ekyo kyatuuseeko kyali kikutuuseeko nga lwaki toba mukunja naye byalinga bimujira nga bimutuukako nga waali kyeka gwe kyabadde kipya gy'oli naadde sikirabangako owedda weeyogezayo ezimu ziri kunkubira oluyi okimanyi najjubisiza nga neteekangamu akanzaali nga mmanyi Sheebah atukutte embadiya munaye biba bitandika ng'ebisaaga musooka nemuseka gye biggwera nga mutandisa olaba nti byaddala naye ate wennakakasizza Sheebah alina ebigambo by'atasobola kwogera mu butereevu bwabyo naye bino mu njogera wano eno yabadde ng'ayogera upright katalina kyasobyamu ng'akulaga ebigambo by'ayogera nga tasobola byogera bipanga mirundi ng'emeka gwe empewo gye sajjanga biba byali mirundi ng'esatu ne ku luno lwe yasiibye ewange oza wayise wiiki emu muzina eno ennaku zino eno wano we nabeeredde naye mukunja we yamuleeta asiibe ewange zamukwata kuba nze nzitya ngamba osoozi tunuzaamu naye ateba temubizanga ne mu kamera ne kati kambuuza gwe zaava ku kyokulinnya kuba ffe kakisi ke kaleese obuzibu mukunja yagambye nze nali njira ntereeza wali byenkola nagenda olaba nga eddoboozi litandisa okukyuka nze mumanyi olwedde yali atudde wali ng'ali ku bibi nga nno tulina ku kkubo nebitandika nyolo yatandikira ku ki yampita buyisi n'angamba Anti Shiffa yampita na maama teyampita Anti Shiffa n'angamba sooka ojje wano nentuukawo ng'alina byayogera byesitategera atandika okwogera ng'era ebimu byayogedde wano eno netegeera nti nomunaye ebintu bye biri eri ebyajjanga luli birabika bitandise nesooka nemuwaamu ku budde neefuna kale awantu we mutuuza nasaagala abantu bakole ki basasamale muteeka ebbali n'abeerawo nga biri bitiisa mu kujja ggwe empewo tezirina bintu bye zaakusaba kuba ffe zirina ebintu bye zaatusabye n'okwemulugunya kwe zakoze naye ebyaŋŋamba byasooka kunga ogwasookera ddala si ku luno ebyasooka luli nga nkyabeera naye waliwo ebyaŋŋamba weesonyiwe mukunja nemugamba ate namukoze kubanza waliwo omukazi eyaŋŋamba wakubuuzanga ebintu ng'omuddamu kati nemugamba ate namukoze ekinagamba waweebwa advise nti bw'akyuka n'aba nga ali possessed munyumya ng'abanyumya n'abantu wayiga olwo onyumya nayo namukoze ekyo omugamba ate namukoze eki nagamba mbadde ensaaga ne bibanga ebiseka oba zaali zirwanirako ku bbuba kuba ebiseera ebyo Sheebah erimu endowooza nti oba oyagala mukende ndowooza kati ate olwamala naŋŋamba genda omunoonye essaawa zino omuleete n'osituka nemugamba kati muyijje wa ssaawa zino naŋŋamba genda omuleete oyo omwami nemugamba nesaawa zino sirina gye ŋŋenda mujja luli kati olwamala n'agamba nga mbadde mwetaagamuko wano kale mutuuleko wano eno babiri nina kyenyagala obbagamba ngamba nno bino bya ddala enziruka n'empitawo omukyala nemugaba manyi yali yabiŋŋamba nti ebijja oyogera kakensa mu mpewo nemugaba manyi nti oli omwana ebintu birabika bimukutte naŋŋamba ndi bize wabula gwe ebiba byogera kino na kino kola ki webiddemu nensooka nentya nembeerawo n'ayogera olwamala n'agamba naye nga mbonyeebonye nnyo nemugamba ate ku ki mpewo yegamba nkazi nsajja nagamba simanyi omwana ono abonyeebonye nnyo
ne mugamba ate ng'abonaabona kiko ye olaba nti nabadde abonaabona nnyo kati abaama ne binneebaza nga newe bali kale mulabira ng'olwo babuuza mmwe jjajja bulijjo temumulaba ku street ng'abonaabona oba obudde bw'amaanyi kati nze nate simanyi ate amise n'amaaso nga yenna ali bwati nga gwosa obibuuza ebingi era mukunzi olwajjamugaawo yenno munaayi n'ebintu ebimusumbuwa ku mutwe kati waneeno jjojjo waneeno luno ng'akomyewo okuva eri gye yali ne muganda we wano ennaku zino we yabadde ewange yabadde yali atudde awo agenda olaba ng'embeera zitandise okyuka n'aŋŋamba maama sooka ogenda ongulireyo emmwanyi neŋŋamba nno bino bizze ebintu bino ebigira mu simanyi bimukwata nemugamba emmwanyi ate zakisaawa zino ova kulya mmere owulire yoyayokka mwanyi kati omukyala era ali awo atunda ebintu kale ebyobuwangwa kakensa n'aŋŋamba Shiffa waba akutumye emmwanyi genda omugulire amaana n'aŋŋamba tewerabire teekako kasooda emmwanyi bazibyerako sooda naye n'empewo enywa sooda naye empewo za Shibanza zina zayogedde n'oluzungu ssebo ezajjo content neŋŋamba sooda ku mmwanyi oba zadde zikutumanzi nga tomanyi nazikwagazaaki gwe nakyo njagaza nga nkwagazaaki tunamukamira obuuza abalabu sina kyenkwagaza zigamba kasooda nemuleetera nenzuka nendeeta emmwanyi ne sooda byeyali ayagala nezinywa n'ateoka n'agamba biwummuza nno nga mukambwe muzibu akutuma gwako naye ng'obadde atunyumya bulungi n'aŋŋamba teekaawo nenteekaawo kasooda nemugaa ate emmwanyi ziteekewo n'agamba ebyo zimpe atandika osunulula emu ku emu n'alya ng'alya naye ng'alina ebigambo byayogera nga nesibitegeera nga tutwala budde kumubuuzaako nti bannaayi kati ate lunoki obibuuza ndeka wabibuuza nnyo n'okoowa bwe nabeeranga naye nga mbitya ebyaddala nali mbitya kati era saa zino mbitya era tosobola kumanya mizimu ki egitera omumutemba naye nga nze ŋŋamba ebintu byaba bya famire yaabwe kuba waliwo egwasoose okujja ffejjo oba gwabadde na mukazi ate alina bingi ayinza okugamba simanyi gundi waawa simanyi jjajja wewa ayinza okwogera bajjajja oba nga bameka twagenze oba bewekayo ng'atuuse nga mukambwe anti yeeyo ate alina eryewemula ate najja naye nono yadde atandise otuwemula simanyi mukunja ampiiki enkoona neŋŋamba wasigoyino yejja naye oyo omukyalo oyo yaŋŋamba nti mugulire emmwanyi yaŋŋamba simanyi ezo empewo z'oyo omwana zikyali nto zimuswaza buswaza saategeera engeri gyeyakyogera agamba mu empewo ze kati gwe nga togamba nti bajjajja kuba kaakati zagamba omwana ono abonyeebonye nnyo nga gwe tobagamba nti bajjajja tukoze tutya okutaasa omuzzukulu nze mulimu ebintu byesaagala kuyingirira ati kati obudde buneeno ng'ebintu ebyo nze saagala binga amayiba bya famire nedda oli maama gwe tolaba ejjo nze nadde manyinako nengamba nokugamba nti lwaki tapiica muzzukulu byosobola okwerekereza ebyo bya famire ate ne bafamire babimanyi kubeera nga beebuza nga abatabimanyi aleka babimanyi bebalina obiteeza gwe kati ffe tumuyamba buyambi anti omanya n'okubira mbeera nnungi naye mulimu ebintu byemutasobola kuyingirira nga byo nedda nti Shiffa omanyako n'okubira maama we batate n'omugamba omanyi lubaale yasabye essabo ate babeera naye babimanyi n'ogamba nti yataddemu okyokutta neŋŋamba oyo yalemala yatta biki yatta ate we natandise obelivinga nti ekintu kyetwaddeko kyadde kyaddala kuba for the start up byatandikidde ku kiisi mu kunyamugambye weesiiga ebintu tumanyi nti alina ebintu ebyo era nze okubitegeera nti abiyina we yabeeranga wennyininyini nga tannaba kubeera nnyo nange nagenda mu abo abavubuka kuba bamumanyi nnyo waliwo omuvubuka oyo amumanyi nnyo oyo alaka ali n'okulya alya yali alya yali mukwano gwe era n'oyo amumanyi era nga newomuwa ekyokulya agamba kansooke ntwalireko nze nina bwino nti yali alya netwala eri oli omusajja alina mukazi we naawe ng'oza ogenda oli alya buli wamu empewo zahawayiddemu kawo kyoka gwe tolibwangako mufumbo ate zakugambye ebyogabagabe nagambye ne banaye empewo kale waliwo akivunulidde ku makya n'agamba mu empewo zirakaziragula kinajja mu maaso oli naŋŋamba ng'olabika olina b'ozannyazannya nabo nga bo bakwagala naye nga ggwe tomanyi kuba okuzannya n'abantu nzannya nabo bangi naawe nzannya naawe naye kyoyisaawo
Ne gwe anti Shiffa gwe empewo ezaalinyanga zakusaba besides nti ze zajje zaalo zakusaba emmwanyi ne soda fe zatusabye emmwanyi amagi Shiffa ebintu ebyo byamulinyanga ebiseera ebimu yajjanga n'eddagala nga mukambwe muzibu waliwo eyankambwalira nako naŋŋamba maama genda onaabe eddagala lino empewo zinaaza n'omuntu atagala naaba atayagala nti saagala naaba naawe obudde obwo oba tuli mu mudwe sigambe nti tonaaba soda lwako interview za Shiffa ennaku zo tuli so emotional ebintu bya serious tubizanyiramu nnyo kati ndi serious nze ku kyenkugamba kubuuza ekibuuzo kyange n'ontunuulira n'ompita soda kale ng'olingaga kale oyagala onaaba njaga empewo zakuleetera eddagala zandeetera ye yennyini eyandeetanga eddagala simanyi oba mpewo ze zandeeteranga naye nga nkambuwalira nagamba genda obinaabe naageza abisangawo nga yo yabireese kaba kaweddemu era nga nze waali ndeetera nga ndijjawo nga ndisooka nditeeka ebbali kuba sawa eyo yalireetanga ate nga liri fresh liriko n'otuzizi kati saawa eyo aba ayagala okola eki olinaabirewo tobuuza nti jjajja lino lyenaaba lyo lyakyo mala ganaaba yagamba bugambi genda olinaaba olaba wonaaba bbuza nga tomanyi bbuza omumanyi naye olala nakikolako neŋŋamba owayekangondera ku mateeka ga Sheebah wange ngende ndinawagondera Sheebah mmandwa nti nze mmanyi nali ndina Sheebah wange ereza Sheebah asobola okutama era neŋŋenda nenaawe nakanaabeko naye ng'eddala naliterekanga wali ebbali naye waliwo abakyala baalyagalanga nga walireetanga banguwanga bajja baŋŋamba Shiffa tuweeko kati simanyi naawe wennyini yonaawona ku mbaaka yali alibaguza bajjajja bwe bagendanga bwe bamwamukangako ku mutwe ne bagenda bwe bati Sheebah yakusabanga biti nga bagenze reaction kiki ezaddangako yasookanga nakkakkana naŋŋamba omutwe gumuluma naŋŋamba ayagala kwebakamu kyeyaŋŋambanga era nga muteerawo ng'asooka awummuliramu ddala ng'azukukanga lokaali okimanyi kuba jjo yabadde bw'ati naye ku buno zansabye emmwanyi yalitegedde bwe byagize ne bimuvaavaako naŋŋamba genda ongulire emmwanyi naawe wamaze n'ozimugulira afuta nazigula Sheebah tabanga musamiza awedde emirimu kuba jjo bwe zaagenze yabadde bw'ati asikutamye wansi bwe yasituse n'atunuulira bw'ati nga mutunuzaamu essimu n'endowooza nti agenda nakunkuba oluyi n'amaani n'asitukawo n'asaba straight n'adduka mu kisenge n'amaani n'akomawo omulundi gumu n'agamba mukunja bw'atyo bw'abeera ebintu ebyo munnaye nga bimulinnye ku mutwe bw'atyo bw'abeera n'asaba amajaani n'aganuna amajaani gategeeza nze ngamba engeri gye galimu oba lumwanyi experience ng'olina nnene naye naye andi kati yadde emmwanyi nga temuziina twamugambye bakulu kati amajaani kitegeeza temubaamu lumwanyi naye twamuwadde modani vanilla kiri naye yagalidde mu bwangu namulaye ng'agalidde omwana yanoonya amajaani kati nno amajaani we gaawedde n'ayoya olukoko n'oluleeta n'enziruka egireeta saawa 6 gwa kiro Sheebah gy'omanya ayoya oba oyina oba toyina tomunyumiza ebyo era kati nsaasira mikwano gyange abayipikira Sheebah olaba ku luno we yabadde ewange namugamba namuzaamu amaanyi nga saagala agire muli olala yaŋŋamba nolabika toyina ssente akulabirawo akeeterawo n'amanya nti naye ku luno namugamba kyoyagala kyoba oyoya nga mweziri namutegekerayo ekyejo kuba nzijukira luyo twali tuvaayo nti ajja neŋŋamba yagamba ye neerero tolina kompadde Sheebah alabisa yagamba ne maama leero tolina dde kompadde yadde mbeera kuno wamuterawo ekyebiri mukunjo bankubira ku makya ngamba ekyebiri kino kibeere wano sirina gagira Sheebah ekitegeeza simbulirweko abo manya expense gwe Sheebah ng'asibye naye Sheebah nga wabbeeyi banyumiza abo abagamba tewalaba vidiyo gye nakola nagamba olunaku olwo twanyumirwa nali bwenti wagiraba neze lwaki tontegekeranga nga nzije olina okuntegekera nze olina ebirala byotegeka nga nze sobola bifuna yakutegekera oba naawe oyagala naye ng'omala zimpa gwezizomala eriyo n'ebikalu ebintu ebikalu bitya oli muntu mukulu anyway anti Shiffa goza Sheebah tuyinza kukola tutya gwe kale magezi kigoyinza omuwa omuntu yenna ku kintu eky'empewo Sheebah nze mmanyi nti ebintu ebyo nga ffe tutaabimanya nti abiyina
ab'effamire yaabwe nze temanyi babimanyi kyabirina naye mulimu omusumba ate ng'ebintu ebyo obiraba wadde abantu babiwakanya eriyo abajja ogamba simanyi ebyo sitaani obwedda ndaba ne komenti sitaani waliwo eyasindisa omuli yagambye mukunja kubafaya ebintu eyo muneegyo ebiri kuba soomusi babiri ngambira banayeyo sindako yagambye sindi kutugenda genda n'abantu olina obbanyumiza leero ozotubongako kukiba omulete ono buli wajja akiba amuleeterayo akapya byonna ogenda bibagamba nesooke tumalirize lindako eri abagawakanya ebintu ebyo naye nga gyebiri byaddala abantu babiwakanya naye ebintu gyebiri waliwo yagambye mukunja bemmanda olugalo gikuba effinga nze omusi babiri nga mbalaba kuba nina ne mukwano gwange nga bwekituuka mu kiraasi ng'atabuka era ayogera ebitakwatagana kitegeeza ebintu ebyo sitaani gyali ne katonda gyali mu bufunze tuzimba essabo ebyo tebibakwatako ebyo byafamire empewo zinamala tukuba empewo yangambye ositamiraani gwe naye tuluula ani gwoleegamu obunanga ati tuula bulungi tokkano ng'azibiridde bw'ati empewo zetaaga famire bino ebirala muyambe byonna naye nga famire erina kyesobola okukolako oyo omwana namwawe bamutandikira tojja kugenda kati gwe soda ova eri ng'ogenda ozimbira Sheebah essabo oli wa famire yobimanyi naye nedda Shiffa waliwo empewo byezaasabye era ensonga lwaki oluusi nasudiyizaamu ne mugaba soda osudiyaki waliwo empewo byezaasabye ng'ate mukunja asobola obikola nga kahaaga ako omwana oyagala haaga agiwa ekisenge bamuwe kakiisa bamuwe kakiisi nawe omuwagire nonno tugende mpolampola kakiisi bakamuwe yogera nnyo saagala weyiseeko omwana n'omutobya n'omujebereza naye wabadde bubulina live gyatandikidde yagambye kakiisi oba kamukuba ebidirira obimanyi acamuka naleeta yakazuuka kati saa ziri mmeka yakazuuka kati kuva kiro pewo yatisse nnyingi neeri yeebakanga neyeebaka n'azuukuka ng'obudde bugenze naye nga takyajjukira kye yakoze kiri awo we nategeera nti nebintu bino munaye gyebiri ate oba ne mukunja amumanyi kuba nze nabadde ndi awo Sheebah n'abuuza mukunja kiki koshiko mukunja asooka weebaka enja kukunyumiza enkeera mukunja waliwo Sheebah ebyamukwatako naye nga biri ebyajja hali biwemula buwemuzi mukunja olwedda akimanyi waliwo ebimukwata naye lwakuba bibadde birudde nze naye manyi byagenda waliwo gwe bayita bamweyana mbwoyo tawemuddewo nali manyi byagenda era neewunyiza nnyo olaba nga bikoze ekyo nga bizeemu kulwadde batukubye omujja funa oluyi tobibuuzanga nze ebintu ate negundi oba tebyagala na kamera naye abadde azibiridde kati ng'abantu bwe bakitegedde nti kale ayina ebintu bye nga ye obimukwatanga mumugye mu kamera ge magezi goyinza otuwa ndaba kati abantu banditegedde batya nti aliko empewo kati nga bwe bakitegedde lumu birinyiiga ne bikwata obusimu naye gotanga abantu banyumirwa empewo omwana yagambye mukunya empewo gikuba olugalo anti olaba abantu baagala nnyo ebintu ebyonoonese naye oluyo oluliyogwa gwekola ekintu nga kyamagezi olaba baliwo abajja okuwagira naye kati baba babyagala kitegeera naye lumu zirikwata obusimu obwo temujja bufunamu nze olaba njagala kamera okukwatakwatamu naye ku luno saamukula ate nagambye mukunja webyamukutte ekiro lwe namugambye nti omanyi nti ne ku luno lwewamulese byamukutte naye nga wamma aliwo ababadde nga oba naye wabaddeko mu comment section nti muggyeko kamera nagambye kamera banaye mugijjeeko naye ngeri abagamba soda n'ogeza ogijjako tukuse nengamba oba kiwanuka oba kawumpuli ankuba ne mukunja leeta kimanyi nti ku luno we yamuleeta byamukwata mukunja asose n'abeerawo n'agamba omusima muwala we yaziba evaga yakola ki mukusonga vitali tumanye leero tuleeteddeyo kaki kwani ewa Sheebah beewo ayi wange bijja mpolampola naye kyemmanyi luliba olwo kyobamanyi awo embanzize wano mbaako bye mbandeetedde Sheebah anti leero tuleeteddeyo kaki
mbaka abampadde mbimuwe naye temwagala kujja binona njalekero bino ati wano ye base naawe ate naye bw'ojja wanene Sheebah ali wano kitegeeze kuba waliwo yatugambye waliwo empewo etuula wano olina okujja empewo ekufuuwe kwe yagambye eri empewo etuula wanene waliwo yali ekaabira wali erina ebyo yagenda akwanje bibadde bya emergency naye mbadde sigenda kujja wanene leero mbadde mujja bikima naye bakoladde byetaaga leero tuletedde kazi ayagala mbyogere muletedde engoye n'ebirala engoye endala kati nze nzija mu kamera genseera ebyeffe basaba ne banyabo ono omukyala anti Shiffa mwagala nnyo nze mukwano gwange neruli eri we yekyanga nga musaana ne mugamba anti Shiffa nze mwagala era nyakugambanga nti mbanyumirwa nnyo nga muli babiri. So emboozi gyatunyumiza yabeera ne Sheebah ebbanga ddene era kyayogera by experience. That's why ntira nnyo okulireetinga story tusobola kwogera Sheebah n'enjogera mukunja ne siteekamu mu kyalo ono. So ensonga y'empewo ekutte wansi ngaabo omanyi nti n'ebintu ebyo anti Sheebah balwana bambi ave ku mwenge naye era nze nalaba bisaba n'omwenge empewo yatusabye omwenge reka temuddamu gumujja ku mwenge bisaba nze oli gayi gwe nkugambye gwe yabeeranga naye yaŋŋamba newemukola ki era atuuka ka tayimu n'anywayo okwo kenge era akanywa kamujjako mbw'asobola okubeerawo nga tanywa nemulowooza aguvuddeko naye kiri eri we kiba kizze tosobola mulina okukamuwa wemutakamuwa oba empewo etabuka nze sibitegeera nze babiŋŋambanga ng'olumu mbitano biti era ekiro zaffe abateekateeka omujja ku mwenge tukootakoota mugalumonde guno ogw'okunywa nga ye ng'ayagadde ndowooza ogwo gwo gwasobola ovaako naye ndowooza kiri oba bwe kirinnya ane nze simanyi n'ebintu ebyo biwona nti simanyi ate bagamba ebimu biswaza buswaza kati simanyi oba Sheebah alina mandwa ki oba kaseegu mweri ate ebimu oba biri musanga neyo mukubo ne bimuswaza n'ayogera oba ebimusuula ne mu mmotoka anti era abaana badda bagamba bikakkanya singa basobola bikakkanya oba bijjanjaba naye babijjanjaba bwe tebabijjanjaba ndowooza bakakkanya bikakkanya no twanditudde ne tutemaatema nenteekateeka lwakuba gwe obyegobamu ogamba bya famire simanyi oba ne kahaga ka famire simanyi oba ne ka kisi ka famire sirina amagezi gabagamba mbu tubikole bwe tuti kuba siri wa famire naye by experience oyinza okwabula basaba ne banyabo naawe wabula naye tusobola kugenda mb'ozimbira simanyi buyumba tosobola mpewo omukubira engoma ne zirinnya ne zikuwa n'emikisa ate olina okujjanga wano waliwo emmamba gye baŋŋambye etulana emabega basaba ne banyabo ogenda kukola kimu kya kusubscribinga enamba mugirina kale enamba yamukunja nali ngikutte mu mutwe 0755326555 yosobola okubako for anything advice embeera netambula maidadi saana mutukkirize tubeerekereze Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Export TV to the world.